It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics, of course, no mukutu gwa gulyo gwa Half Cloud. Kwa yinza ofuna buli mawulire gonna nze nasalawo ba amawulire. Amawulire agaliwo, omukyala Kathe Kusasira alaze ku bibala by'okkola. Mwamukuba obucupa, abamu bavuma nti alina figa eringa ya kikere. Kati kandabe kye mugenda okuddamu okwogera. Twakola rating z'amayumba, eyiye teyalimu. N'amanya kyabulako, kampuni z'ebiziga agikoze. Ayimbye bandi azisudde bwazirondawo kati atukubye site mugiraba temugamba nti zino zatubonga naawe kwa mutubonga naawe bebekulu yagenda nazo kati nawulidde mbwagula obumotoka nga waba abantu abamu bagamba nti esente zaffe zezo zagulamu obumotoka nekyo kyemmotoka tujja kinoonyerezaako tubabuulire nti ddala bebekulu sente z'emmotoka yazijje ku zino eza campaign zalina oba tujja kufuna bebekulu atubuulire kuba bebekulu ono tasoose kugula motoka kyokka ne simu yazigula naawe abantu yali agabaawo iPhone nazo yazigaba kati omusajja omugabi nga bebekulu tasangika naye ayina ne we yagaba keeki nga buli redi yagiwa keeki kwegamba zaagaba ebintu ebyenjawulo kati buno okugaba obumotoka obubiri si kyamaanyi nnyo ayina abantu beyawadde bamubeereddewo emyaka mingi ndowooza bamulabirawo kali akayimba ka kamiliyoni baali wange ekoledde mutabazi nga bakinze bebekulu nalemwa nofuna hiti eyiye Roni naye n'awandiika ennyimba za bebekulu emyaka mingi nnyo ng'amubeezaawo ndowooza oba waayo obumotoka era si kye kinene nnyo just kusiima naye nga amawulire amakulu ge tuleese ye sayiti eyo gy'olabako bannaye muyiga okukole nnyo abavubuka temwagala kukola muddawo kasuka bucupa muli eyo mudda ku internet ne muvuma mu biki omukazi ng'akola omukazi akoze sente y'ekikazi nno ebawala era omukazi azimba site n'agikulaga abakoledde ddala Kathe Kusasira weebale kukola nange njagala onjigirize ku kukola okwo kubanga nga nkola naye nze n'akasiisira sikalabanga naye olaba kati kambadde nkola mulimu mufu kati omulimu omutuufu ngulabi nga muzeeyi Kakalaamu mwamulabaawo yatandika okukola akakusasira twagala kufuna mawulire ku ba president nze amawulire ngajja ku Facebook ba reporter wange bakigato ne bampeereza nabika nange nga mawulire ngajje wa president nga Kakalaamu kuba omusajja ayina engeri waliwo ebifaananyi bya Kakalaamu bye tugenda obbawa ayina engeri gye yatuddemu ng'owulira ddala ajjudde musajja mukozi nga Kusasira bakolera ddala njagala mukole nnyo nga Kusasira nga Kakalaamu nange ngenda tandika okukola King Michael naye yayiza okukola mujjukira kireva gye yakuba bulooka bigayi ne bamuwa ente ezamulema okulunda ne King Michael ne bazitundira ku ddundiro kati yabuzeemu ku magezi n'agamba waye kannime Lumonde baganda bagamba wojja esooli oba wojja biki waddawo sooli yawojja Lumonde wadda sooli ndowooza ajja kuddako kulima kasooli naye nokkira ey'ebibiri e Uganda naye omumonde gumu gwa mmeka Kakalaamu Kakalaamu mwe bakozi nze Kakalaamu nja babuulira ku lediyo kwabeera mubenga mumuwulira kuba naye mukozi mulungi nnyo King Michael weebale kutandika kulima era okale tujja gamba nti obucupa buno gwe tebannakuba bucupa naye bakuziririra ekivulu niye wesanga awona bucupa kyotamanya ndowooza abantu babalamu tugende tuweene endongo sente zaffe oba tugikube bucupa nebaka tumuleke ne bakwesonyiwa kati kirungi wavudde ku bantu kati olima Lumonde ogwo nno omulimu mulungi okulima Lumonde senga watandika olima Lumonde myaka kuba akagwawo okumala emyaka nga 6 senga walima Lumonde myaka 6 emabega kubanga King Michael omuziki gwo gukutawanyiza emyaka 6 emabega kati senga walima mu Lumonde senga olina eka negana amayanza agaze Uganda gandigenza osanga nga Lumonde wakungula dda. This is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. We out.